Mugencha lero Amagye gatevunya Mukibuga baminisita bagobeddwa. Amakago bwa president gazzemu nate okulungamya ku mirimu egirina okukolebwa akakiiko k'ettaka ka Presidential Task Force on Land Matters akasibwawo omukulembeze w'eggwanga okuyamba ku b'ebibanja abagobaganyizibwa naddala nga mulimu ab'amagye abagoba. Bwe kizuuliddwa nti kabadde nate kayitawe kalina okukoma nkakola emirimu gyako n'okweyingiza mu nsonga ezitakakwatako. President Yoweri Museveni yalonda Brigadier General Moses Lukyamuzi okulembera akakiiko kano era yakateekawo olwendo oliitoza ettaka ezitakoma okwetooloola ebitundu by'eggwanga ebitali bimu oluusi nga giviiramu n'abantu okufa. Akakiiko kano President Museveni yakayimirizaako mu kusooka olw'abantu okemulugunyako nti kaaba kamulangamu ssente okukola ensi ku nsonga zaabwe n'okwekobaana n'abagagga olwo ne banyigiriza abatalina era okuva emabega yonna kazze kasanga okusoomozebwa kungi. Mu kiwandiiko ekifulumiziddwa amakago bwa President kirambise nti akakiiko kano kalina emirimu esatu gye kaaweebwa omuli okuziyiza abantu abeesenza mu ntobazi, okuwaaya abagambibwa okwenyigira mu mivuyo gy'ettaka eri poliisi enoonyereze n'okuziyiza abagezaako okubba ettaka ly'abantu. State House egamba nti akakiiko ka General Lukyamuzi tekalina buyinza kunoonyereza ku nsonga za ttaka oba okukwata abateeberezebwa okwenyigira mu kibba ttaka ne kabatereka oba okubavunaana. Amakago bwa President gategeezezza nti obuyinza obwo bwa poliisi, ofiisi ya Ssaabawabi w'emisango gya gavumenti ne Siga Eddamuzi. Kyabassa mu kwogerako ne General Lukyamuzi ku kiwandiiko kino asuubizza okwogerako eri bannamawulire ku nsonga eno mu butongole olunaku olw'enkya. Bino nno ebijjidde nga waliwo bangi abasimye emirimu gy'akakiiko ako kyokka nga mu kiseera kyekimu waliwo abakeeka okukola nti kabaliisizza nnyo akakanja ku ttaka lyabwe. Emabegako nga mukulu ono tebannaba kuggalawo kakiiko ke, waliwo abaali basafuta ensonga zino obubi nga bagudde olubege. Bwaliwo omukulu Mmande ng'akutte fayiro yaffe ng'akwatagana n'abakyamu, naye ku luno jjo we baguddewo ofiisi eno nga bamaze okugyamu abantu abakyamu, mukulu Lukyamuzi twagenda tumukubira enduulu, ensonga n'aziwuliriza era n'azirondoola n'ateekawo n'akakiiko akagenda okubuuliriza ku akakiiko ka mukulu Lukyamuzi ku ssaawa zino era gye nkyali kagirondoola bulungi. Poliisi wano mu Kampala eyungudde abampi n'abawanvu bayiye mu kibuga mu kwanganga abalangiridde okwekalakaasa enkyaleero. Omusasi waffe Sharifu Lukenge katuwa ebisingawo. Okuviira ddala olunaku olw'eggulo ebibaluwa bikiro kitwala omunaku bizze bisuulibwa mu ggombolola 5 ezikola ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala, nga ebibaluwa bino bikuma omuliro mu bannayuganda nti olwaleero tewali kukola wabula okuggyako okubanja gavumenti abantu abazze bawambibwa n'abo abazze babuzibwawo okuviira ddala mu kalulu ak'omwaka ogwa 2020 ekiwaliriza ab'ebyokwerinda okuyiibwamu bunyomero obw'enjawulo mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala. Era Kyabassa ebifo mwetuuseeko muli enkulu ng'ey'emulago ku luguudo ludda Kamokya wayiiriddwawo militale, amagye ne poliisi okwaŋŋanga abavubuka abateeberezebwa okubeera emabega w'ebikolwa bino eby'okukuma omuliro mu bantu, naye nga kigambibwa nti abali emabega waabyo be bannakibiina kya National Unity Platform. Bwe tuvuddeko awo tugenze ku nkulungo ey'emulago ku 2, awo nawo waayiriddwawo abasirikale ba poliisi abawanvu n'abampi nga mu kiseera kino bali mu kuyoola abagoba ba bodaboda abatalina bisaanyizo. Tutuuse ku kitebe ekya National Unity Platform ekisangibwa mu bitundu eby'Emakerere Kapule, abasirikale baayiriddwayo naye nga bano beesudde akabanga bw'ova ku kitebe kya National Unity Platform nga bagoberera embeera egenda mu maaso ku kitebe kino. Bwe tuvudde awo tugenze ku kitebe kya National Unity Platform Kamokya, era nayeyo abasirikale beesudde amabanga naye nga ekitebe kya National Unity Platform bitundu ebyo ekyo tekinnaggulwa. Bw'oyingira mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala abasirikale batambulira mu nnyiriri okwaŋŋanga embeera ey'abantu bano abasudde ebibaluwa bikiro kitwala omunaku. Kaweefube waffe ow'okwogerako ne abakulu mu kibiina kya National Unity Platform ku nsonga eno ey'okwekalakaasa eteeberezebwa nti be bagiri emabega akyagudde butaka. Ku lwakinaana mu 8 katonnyeze 8 y'obujjajja lwasa mayinja, nze Munabudu Lukenge Sharifu ono ku nkulungo y'emulago mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala.
Wabula omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirano Patrick Onyango agambye nti bano abagezaako okwekalakaasa tebafunye lukusa era gwe bakwatako waakuba bendegera. Ku social media waliwo amawulire oba agatambula nga bakuŋŋaanya abantu anti leero batekwa okwekalakasa mu ggwanga the whole country. Naye ekisooka kituufu abantu balina eddembe okwekalakasa naye oteekwa kukola ki? Oteekwa okufuna olukusa ekukkiriza okugenda okukola ki? Okwekalakasa ate mu mirembe. Ngeri tebanaba okufuna olukusa okuva eri omuduumizi wa poliisi tusazeewo okugiyimiriza anti bagenda mu maaso neki n'okwekalakasa gye bakoze ki gye badde bateeseteese okulaba deployment gyolaba naye ki anageezako ogenda mu maaso n'okwekalakasa tujja mu kukwata tumutwale mu mbuga z'amateeka. Ate twagala kukubiriza abavubuka tebalimbalimba tebasendasenda ate mugende muyigire mu bintu bimenya amateeka. Abatuuze mu kabuga k'e Buyoga ekisangibwa mu ggombolola y'ekibinge mu disitulikiti y'e Bukomansimbi bakeeredde mu ntiisa bwe basanze ng'omukuumi w'eddwaliro ly'abasisita e Buyoga ng'atemeddwa asigaddeko kiyiriitira. Omusasi waffe Mubaraka Sebufu Junior kaltuviire ku ntono. Atemeddwa ategeerekese nga ekakoza John ng'abadde mukozi ku ddwaliro e Buyoga era abadde akola gwa bukuumi. Kiteeberezebwa nti abamutemye bamuteeza obudde busaasaana ng'ava ku mirimu gye era eggaali kw'abadde atambulira yo etwaliddwa. Kansala Mpimbe Paulo akiikirira Mirambi ku lukiiko lwa Kibinge nga naye abadde akedde okugenda ku mirimu gye yasoose okulaba omukuumi oyo ng'ali wakati mu kitaba ky'omusaayi mu kkubo e Buyoga. Mpimbe ayanguye okkubira poliisi n'abakulira eddwaliro ly'e Buyoga abaddusiza omukuumi oyo mu ddwaliro e Masaka nga naye singa banaataakiriza obulamu bwe ye waakusigala nga mulema emikono n'amagulu. Naye nga tufunye ekikanga bw'ogenda okugira omuntu bw'ati ne tubuuza abantuuze abaliraanye babadde bamumanyi naye abadde n'akagaali nga baamutemyetemye emikono gyonna olw'okumuggyako akagaali ke kaabadde nako. Naye nga twongera okukubiriza abantu baffe n'abavubuka twongera okukola obutayinyigira mu bikolwa bya bubbi. Bantu baavu twakava mu nnaku nkulu naye tusaba abavubuka mwenyigire mu mirimu tusobola okukola oba tugenza okunoonyereza ng'ekiki ekyamutemezza kumuggyako kagaali ke yabadde nako. Embeera y'ettemu ly'ebijambiya mu ggombolola eyo Kibinge kw'ossa eggombolola Kitanda etera okulabikirayo ennyo era obulamu bw'abangi bugenze wadde ng'okunoonyereza tekutera kuzuula kituufu. Abatuuze ku kyalo Bunjota B mu division y'Ennyenga mu district y'e Buyukwe baguddemu akasatiro bagudde ku ngumbagumba z'omuntu eyafedda nga ziri mu nnimiro y'omutuuze. Omuntu ono ateeberezebwa kubanga yali mukyala olw'ebyo ebisangiddwawo okubadde ekiteeteeyi ky'ekimyufu n'obugoye obw'omunda aleesewo akasatiro ak'amaanyi mu kitundu. Omutuuze ategereseeko erya Nalutaaya abadde agenze okukima emmere mu nnimiro yasoose okulaba engumbagumba bw'ati n'assaawo kakola tondeka nnyuma okutemya ku batuuze oluvannyuma nabo ne batemya ku poliisi. Omwogezi wa poliisi mu kitundu ekyassezebwa Helen Butoto ategeeza nti mu kiseera kino ebisigalira by'omuntu oyo bijjiddwawo ne babitereka nga bwe banoonyereza ku muntu oyo atannaba kutegereka bulungi. Akasozi Bwanda mu ssaza ly'Ekereziya ly'e Masaka katandise okuwuuma olwannamugi w'omuntu eyeye ku kasozi ako okubaawo ng'abajulizi ng'abasisita b'ekibiina ky'abannabiikira bakuba ebiragaano byabwe nga n'abalala bajaguza emyaka gye bamaze mu kibiina ky'abannabiikira. Omusasi waffe Thompson Kayinja kaatuwa ebisingawo. Ekibiina kino ekyabannabiikira ky'ekibiina ky'abannaddiini ekisingira ddala obukulu mu maserengeta g'eddungu Sahara nga kyatandikibwawo omutume wa Buddu omugenzi Ssaabeepisikoopi Henry Stenseera mu mwaka gwa 1911 nga kati kiweza emyaka 113 bwe kyanga kitandikibwawo. Olunaku lw'eggulo ekibiina kino kyafunye abasisita 11
abakyeyunzeeko bano ne bakuba obweyamo bwabwe obusooka ku mukolo ogwakoleddwa omusumba w'essaza ly'e Masaka Bishop Silverus Jumba ng'ayambibwako nankulu w'abannabiikira Mother Noelena Namusoke. Ate nga abawala 8 be bayingidde novitiate oba liyite eggerezo mwe bagenda okumala emyaka 2 balyoke bakuba obweyamo bwabwe obusooka mu kibiina kino. Olunaku olwaleero abasisita 14 be bagenda okuba obweyamo bwabwe obw'olubeerera mu kibiina kino. Abasisita 2 bo bagenda kujaguza emyaka 25 mu kibiina. Abasisita 6 bagenda kwebaza Katonda abakongozza emyaka 50 mu busisita. Ate nga abasisita 14 bo bagenda kujaguza emyaka 6 gye bamaze mu busisita. So nga wate waliwo omusisita omu Sister Maria Patricia agenda kujaguza emyaka 75 mu busisita. Essaawa yonna okuva kati ennyiriri zigenda kutandika ng'ekitambiro ky'emmisa kigenda kukulemberwamu omwepiskopi w'essaza ly'e Masaka Bishop Silverus Jumba. Ssaalongo Tomusange Kayinja wano ku kasozi k'e Bwanda. Omukulembeze w'ebizinga bya Maldives ayitibwa Mohamed Muizu anaabidde mu maaso baminisita 3 n'abagoba ng'abalanga okuwalampa omukulembeze wa India Narendra Modi ne bamwogerako ebyasungulu babbe. Baminisita bano olunaku olw'eggulo basinzidde ku mikutu emigatta abantu ne bawerekeza Ssaabaminisita wa India Narendra Modi ebigambo. Abamu bamuyise mutujju, abalala bamuyise kazanyirizi, abalala ne bagamba ali awo atyo atasalawo ng'atwalibwa nga azinirana ku ntoli z'abazungu oluusi n'Abayisirayiri. Bw'atyo Pulezidenti wa Maldives Mohamed Muizu talinze namboge kubuguma bano abagobeddewo. Area Democratic Republic of Congo UN report evuddeyo negamba nti evumirira ekikolwa ekyabayekera aba FDLR okolagana n'abajasi ab'eggwanga Area Democratic Republic of Congo FARDC. Kakati amawulire gava mu Democratic Republic of Congo omwaka oguwedde abayekera aba FDLR nga bakwatagana bulungi n'abajasi aba FARDC. Kakati abajasi bano bavaayo ne bayimiriza ebikolwa ebyo era ne balabula abajasi abalala bali mu ery'eggwanga erya DRC okuba nti balekerawo okwatagana n'abayekera bano aba FDLR. Wabula amawulire agava mu Democratic Republic of Congo mu mwaka guno gw'2024 UN report eragira ddala nti abayekera bano aba FDLR bakwatagana bulungi n'eggye erya gavumenti eya Democratic Republic of Congo. Abayekera bano aba FDLR nga bano benyigira mu kittabantu mu ggwanga erya Rwanda era nga bano balwanyisa gavumenti ya President His Excellency Paul Kagame era eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo nga ligenda masono kubanga lirumiriza eggwanga erya Rwanda okuba nti bateeka ssente mu bayekera aba M23. Paul Kagame naye alumiriza President Felix Tshisekedi okuba nti naye agenda masono kubanga asupportinga abayekera aba FDLR ate nga bano bebatigomya gavumenti ya President Paul Kagame. Kakati ng'okulwanagana kukyagenda maaso kigambibwa nti obutakkaanya buli lukya bweyongera era abayekera bano aba FDLR bakwataganira ddala n'abajasi aba FARDC era nga bano bakwatagana okulaba nti balwanyisa ekibinja ekyabayekera aba M23. Bo abajasi aba SADC wetwogerera bali mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo omwaka oguwedde gw'2023 President Felix Antoine Tshisekedi yavaayo n'alaga obutali bumativu eri abajasi aba East Africa era n'abagoba n'abasaba okubanga December taggwako nga tebanaba kuggwayo mu ggwanga lye nga bonna baweddeyo era wetwogera abajasi aba East Africa bafuluma dda eggwanga erya Democratic Republic of Congo era yasaba abajasi aba SADC okumuyambako mu kulwanyisa abayekera aba M23 era n'abasaba okuba nti bayingira mu Democratic Republic of Congo era wetwogerera abajasi aba SADC balabiseeko mu ggwanga lino erya DRC era nga bano baze ku mission ey'okulwanyisa abayekera aba M23. Stay tuned, don't forget to subscribe.